Oh yes, nkwanirizaako gwe muna Uganda asinzirayo yonna gy'osinzira okubanga ate oli wano ku Keke TV. Keke TV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tubanga tukuweereza ensonga ez'enjawulo nga ziva mu bunyomerero bw'enjawulo. Yes, n'olunaku lwaleero ate ngobye bumale Safe Pro of course nze abeerawo mu kiseera bwe kiti ne nkutuusaako ensonga ezo n'obanga ate ozimanya. Kale no tugenze okujja ku mpewo wano nga wabaddewo embeera ate wali mu kibuga ky'e Mubende. Wabaddewo embeera wali mu kibuga ky'e Mubende nga ate abapoliisi bagenda maaso n'okusuubira omukulu ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Kakati no bino byonna byagenze okujja. Wali e Mubende tulabye emmotoka ez'enjawulo eza poliisi nga zigezako okubona buli katundu nga zigezako okubona buli makubo. Poliisi egenze maaso ate anegala amakubo ag'enjawulo nga egenda eyaza buli motoka eyingira ekibuga Mubende nga mulimu okweraliikirira nti wandibaamu oba omukulu ono Bobi Wine yandiyita mu motoka ezo zizimu ze babadde baaza. Ajjukira nti no poliisi yafuna amawulire gye buvuddeko awo nga gagigamba oba nga gagitegeeza nti omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu oba amanyikiddwa obulungi nga Bobi Wine nti yandisalako ekibuga ekyo Mubende n'abaako radio emu kwayogera ku zo eziri e Mubende. Kakati bugenze okuziba olunaku lwaleero ng'omukulu ono ate talabiseeko naye nga poliisi yo ekoze ogwayo kwegamba ne deployinga abasirikale buli katundu buli kifo n'emmotoka zaayo ez'enjawulo wamu n'ezo ezikuba omuka ogubalagala oba ogwa tear gas. Kale no poliisi ejjukira nti no era esazeeko ekitebe oba offices za people power oba NUP eziri e Mubende wali mu katundu akamanyikiddwa obulungi nga Namagogo. Bino no byagenze okutandika byatandise ku makyawo asaawa nga 12. Abasirikale badde batandise okubona ekibuga kino nga batandise okisaanikira. Abugenze okuyingira ku ssaawa nga 3 ate ne babaako orders bawa radio station zino ezimu eziri e Mubende eziwera 4 nga bagamba nti radio stations ezo programs ezikola ku makya. Ajukira nti no Mubende program kimanyikiddwa bulungi nti program za politics oba program ez'ebyobufuzi abazikola ku makya okutandika ne ssaawa 2 okukoma ssaawa nga 6. Radio ezimu zitandika ssaawa 3 nezikoma ssaawa nga 6. Zonna radio z'Emubende olunaku lw'omukaaga ate azibeera ku programs ezo ez'ebyobufuzi. So ababadde bamanyi nti omukulu ono era agenda kuba ku radio emu ku zo eziri e Mubende ate abenga abamukyaza. Naye ebyo byagenze okuba bwe bityo nga waliwo present omu ku radio emu era eye Mubende emanyikiddwa obulungi nga Point FM yagenda maaso n'abanga afulumya oba ayogera ku radio buterevu ng'agamba nti olunaku olw'omukaaga olujja ate tugenda kuba n'omugenyi ow'enjawulo wano mu Uganda oba mu kibuga kino eky'e Mubende. So alindirira olunaku olw'omukaaga olujja ogenda kuba ate omulaba tiyamwatuukiriza mannya naye nga ate ye gwe yali ategeeza yali mulala nnyo. So ate awo poliisi ne banga etegeddemu omubaka w'Ekyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Kakati no kwe kuvaayo ne banga ate deployinga ate abasirikale bonna okubanga ate abagezaako singa wabaawo embeera yonna basobole okubanga bagiza mu nteeko ekitabaddewo era n'omukulu ono teyalabiseeko ate wali mu kibuga eky'e Mubende nga we babadde basuubira. Kale embeera bwetyo bwebadde naye nga ekibuga ky'Omubende kyonna kyasaliddwako abasirikale nga buli wodda kyonna kisaliddwako emmotoka ez'enjawulo n'ezo ezikuba omuka ogubalagala oba ogwa tear gas. So era embeera ebadde ya bwerinde nnyo wali mu kibuga Mubende. Naye omukulu ono tugenze okudda ku mpewo wano tugenze okudda mu studio zaffe wano nga amawulire ge tuyina nti tayina na kimu kyabadde amanyi era abadde ku mirimu gya njawulo nnyo wali e Kampala. So nejo lesonyo nnyini agenze na posting wano ku mukutu gwe ogwa social media oba ogwa Facebook nga agamba posting ze nga ayogera mu Luzungu era ebigambo bino kambi kusomere nga wagezezaako okuba wali nga abipostinga. Today police in Mubende deployed heavily
at 3 radio stations and told presenters to cancel all shows because they somehow imagined that Honorable Kyagulanyi was going there. Meanwhile, he was busy with several engagements in Kampala and had no intentions of going to Mubende at all. These guys will soon fear their own shadows. Of course, Honorable Kyagulanyi will go there sometime, plus other radio stations in different parts of the country. Nanti they said politics is to be done on radio. Sicho, yes, abwachi ate Joel Ssenyonyi bwa postinze ku mukutu gwe gwali ogwa Facebook, ku social media. Agezezaako okugamba anti police deployinze abasirikale baayo ku radio 3 ez'Emubende nge era bano neba ordalinga ate okansolinga shows zaabwe zonna ze babadde bakola ez'okumacha bazi cancelling. Ajukira nti nonga we nakutegezezaako nti politics Emubende ku lunaku olw'omukaaga ze programs ze babeerako okumacha, era bino byagenze okubaawo bibaddewo kumacha nga basuubira omukulu ono okubanga ate ayogerako ku radio emu eziri Emubende. Agenda maaso nga akugamba nti bano baasuubidde Honorable Kyagulanyi okubaayo nga agenda yeeyo, naye ate si bwe kibadde. Honorable Kyagulanyi abadde busy nnyo n'ebintu ebyamakulu mu kibuga Kampala, nga ate agenda maaso n'okuba nga abitwala mu maaso nga bw'olina okugenda. Talina n'ekimu kyonna kyabadde akufunako kyonna, oba talina kakwate konna kabadde nako, oba kintu kyonna kibadde kimulaga nti nno agenda Mubende, oba talinaako kwegamba kintu kyonna oba kulowooza konna badde kugamba nti abadde agenda Mubende. No. So nayongera maaso ng'agamba nti abantu bano olumu bajja kutya n'ebisiikirize byabwe okulwa omubaka Kyagulanyi. Nayongera n'agamba nti Kyagulanyi ajja gendayo Mubende. Sawa bwe nabe tusinga bwasazeewo nti kati tugenda Mubende. Ne radio stations endala ezetolodde ate eggwanga lyattu lino erya Uganda. Nanti they said ng'era agamba anti bagamba politics ali wakolebwa ku ma radio sikyo bwatyo bwagezaako ate okubanga ayogera. So kale ebisingakaawo tujja kuba tubireeta wano ku KKTV. Sigala KKTV omanye ebisingakaawo. Of course aside from zaba nkutusaako ensonga ezo noba nga ate ozimanya, noba nga ozitegeera. So embeera bweti bwe badde wali mu kibuga Mubende, katulabe ate ekigenda okugenda maaso ffe weetuli okubaweereza byonna bye tuba tulabye. Akale ankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi akume atakumira mpeera weraba.